Mukama mutya abaagalwa abalungi abeekomera ku Senga Face 256. Olunaku olwaleero ngenda kwogera ku bintu ebigezza emmana y'omukyala. Waliwo omuntu aliyo ng'agamba Senga ngezezaako okukozesa mufunza, buli ddagala lye bandagiridde ku mufunza ndikozesezza naye bigaanye. Mukwano osobola okuba nga ekintu kino fakiti esooka ngenda kwogera ku genetics, nga kiri genetic, kiri mu musaayi gwo. Okitegeera ebintu bingi ebireetera abakyala okuba nga bagaziwa wansi eyo, ate ffenna tukimanyi omuntu ng'oli mugazi wansi tonyumirwa kwezena. Ekisooka omuntu oba tomuwulira, omwami we oba tomuwulira, ate era naye takunyumirwa kuba aba takufiiringa. Emmana ewooma okuzina ng'omukira gusobola okuwona ku bisenge by'emmana. Awo obuwoomi bw'omukira bwe buva. Omukyala waawulirira obuwoomi, ate n'omwami waawulirira obuwoomi, nti asobola okukoona, asobola okuzina ku bisenge by'emmana n'abeera ng'asobola obbikoonako bulungi. Naye just imagine ng'oli omuwuga buwuzi, tekinyuma. So kino eno kiviirako oluusi n'abakyala okwekyawa, n'osanga oli ng'ebyabasajja bivaako naye ng'alina ekizibu, naye ng'ekizibu kino eno ebikireeta bingi, era ng'olunaku olwaleero bye tugenda okwogerako. Bintu ki ebireetera emmana okubeera ng'egaziwa n'eva ku mulamwa? Ekisookera ddala waliwo kye tuyita hormonal changes. Hormonal changes zino kwe kukyukakyuka, bakiyita batya, hormones baziyita batya mu Luganda? Kale kansuubirayo kitegedde, kubanga erinnya ettuufu lyenina okukozesa limbuze. Naye waliwo okukyukakyuka mu bulamu bwo, nga bw'olaba nti osobola okukyukakyuka, omuntu n'afuna hormones eziri abnormal n'agejja, ezo zonna ziba hormone changes. So hormonal changes zino oba hormones change esobola okuleetera okuba ng'osobola okugaziwa wansi eyo, naye nga okukitereeza olina kubeera ng'omakinga sure nti obalansinga hormones zo, naye ate era okumanya nti olinamu change mu mubiri gwo, era nakyo oba olina kgenda wa musawo nakkebera n'akubuulira nti hormones zo tezibalansinga. Omuntu alina hormones eziri balanced abeera n'ekye tuyita emmana eri healthy. So ekyo kyekimu ku bintu ebireetera emmana y'omukyala okuba ng'ogaziwa. Ekyokubiri, mukyala kuzaala, kye tuyita childbirth. Omukyala azaddeko wenna omanyi kye njogerako, emmana eyiseemu omutwe gw'omwana egaziwa. Kyova olaba omukyala bw'amala okuzaala asooka ne bamunyiga, n'atuulako mu kyogero, n'atuulako mu kamunye, ne bamunyiga ne bamuwumbirira n'addawo bulungi, n'abeera ng'asobola okuddamu okwegatta n'omusajja okunyumirwa. Olwo obusajja balina obutali bugumiikiriza n'abakyala nga ye munnange ebintu bye yamala wiiki 2 n'addamu neyegatta n'omusajja, naye nga kyanditutte emyezi 3 n'obeera ng'osobola okuddamu okwegatta n'omusajja, okale oba ekitini nnyo omwezi, naye nga kyandibadde kya myezi 3. Emmana eno n'eddamu neyeezimba bulungi, n'eddamu neyekwata bulungi, n'obeera ng'osobola okunyumirwa omwami wo, ate nga naye asobola okunyumirwa. Ekyokusatu, omugejjo. Waliwo omugejjo oguli excessive, ng'omuntu ye yawumbulukuka. Abantu banene batera okubeera n'emmana ennene. So oyo tuba tetulina kyamukolera okuggyako ne bw'onaakozesa eddagala tesobola kukwata, kubanga kiri mu musaayi gwo. Buli bwogejja ne wansi eno ebiseera ebisinga wagaziwa, woziza ebisenge by'emmana bigaziwa. Okitegeera, katugambe oli ku wideninga munene muno mu hips muki, osika pelvic floor eno n'ebeera ng'ogaziwa wansi, so n'obeera nga n'emmana yo egaziwa. Ogenda kungamba yo omuntu omunene alina ebisambi ebinene aba n'emmana enti ne mukwano wansi eyo waba wagazi. Owulira? Omunene nnyo, sigamba bano abanene bano ba plus size, abo bali fine. Waliwo abanene kye tuyita obesity nga naawe omulaba. So kisobola nakyo omugejjo gusobola okuviirako okubanga emmana yo nnene. Ekirala kye nsobola okwogerako kwe kukaddiwa, like okukula. Emmana y'omwana w'emyaka 16 tesobola kubanga efaanagana n'ey'omuntu w'emyaka 3, ate ey'emyaka 3 tefaanagana ya myaka 5. Waliwo oba eyambuuzako ekibuuzo nti Senga emmana zirimu enjawulo? Ye emmana zirimu enjawulo mu myaka, naye nga ze zimu. Weewaawo waliyo ewooma, waliyo erimu akasu, waliwo ki, naye nga emyaka gy'omuntu bwe bukulu bw'emmana ye. So osobola kyova olaba abakyala mbagamba nnyo nti muyige okwesitiiminga, muyige okweddaabulula. Osobola okugamba kanfune kamufunza kange, buli wiiki nteekayo mufunza, buli wiiki ntuulako mu mazzi agalimu omunnyo, n'obeera ng'osobola okweddaabulula wansi eyo, n'obeera ng'osobola okufunda. Sigambye buli wiiki, oyinza okikola buli mwezi ng'ovudde mu nsonga, omunnyo gwo si mulungi tuulamu nnyo. Osobola okufumba ku kamunye n'otuulamukko,
ebyo byonna bikuyambako. Amatovu ago gayambako okuleeta ebbugumu mu mmana n'okugifunza otuulamu. So kibeera kikuyambako nnyo ebikoola by'amatovu obifumba n'obituulamu. Osobola okwesitiiminga naye buli bw'obeerawo nga teweefiirayo emmana ejja kwogera emyaka gyayo. Omuntu n'obonamuga nti nina emyaka 25 ajja giyingira amanye nti oli waana bw'aba alina experience mu mmana. Ekirala ekigaziya emmana kyekyokubeera nga bakuzinaazina. Osobola okuba nga toli malaaya naye ffenna tukimanyi nti waliwo abantu bwe bazinaazina. Like ku makya wakedde wa Peter, mu ttuntu olinayo boyfriend omulala bamuyita John, ekiro olina appointment ne Isa, bonna ogenda kuba meeting olunaku lwe lumu ate n'enkyotandikire we wakomye. Teweetunde era toli malaaya nti bakugula ku kkubo naye nga yenkolayo golobooza emmana egenda ekisooka egendamu emikiro egya sayizi ez'enjawulo. Sayizi ya Peter si emu n'eya John ate si emu n'eya Isa, si emu n'eya George, si emu n'eya Yakobo. Zaawukana, ziri different. So ogenda kwesanga nga ogaziwa wansi eyo, okitegeera. So ekyo nakyo ensonga nkulu nnyo oba kyekimu ku bigaziya emmana y'omukyala. Ekirala kye nsobola okwogerako kwe kubanga weesonsekayo ebintuntu. Abakyala abeemazisa, okusonsekasonseka engalo mu bukyala bwe si kirungi, kigaziyaayo. Omukyala gwina engeri gye gwa designinga nga gusobola okuyingira mu mukyala ne gufuluma, yes nagwo gugaziya emmana. Omusajja okuzinaazina asobola oluba n'abagizina ng'azina tagiwa na kiteebwa, azina nga bw'ayagala, nakyo kigaziya emmana. Naye ate osobola okubeera ng'okwesonsekasonseka mwesonseka kyukamba oyo akaluba omukira gugonda ne bwe guba nti guba guyimiridde nti guba gwereeze era gusigala mukira eri esigala nnyama, naye kino kisigala kintu ky'oteekayo okitegere kiri faamu nnyo. So tekiri advisable ebintu ebyo musonsekayo, simanya kyukamba simanya bikimweteekayo ebintu biki bino obusolo bw'omugulavu ebintu. So ebyo nabyo bigezza emmana y'omukyala n'ebeera ng'esobola okugejja n'eva ku mulamwa. Osobola ogamba Senga, nze bannange ebyo byonna sibikola naye ndi munene nange neewulira. Era omuntu nabunyanga nnene nnyo asobola n'okubeera nga bamuzina ayisa omukka. Waliwo guno omukka gwe tuyisa ogulyoke ng'empewo ekuyiseemu, naye waliwo bano nga ye kwegamba nnene, okitegeera nnene. Then gwe osobola okubeera nga ate naawe ekizibu kyo nagambye nga kiva ku genes zo, nga kiri genetic, like kiri mu musaayi gwammwe, kiri mu famire yammwe, nga mmwe muba n'emmana ennene. So nga gwe bwotyo bw'oli. Nno abamu bakola ne surgery by the way. Waliyo surgery ez'endowooza bazungu, simanyi oba Uganda gye ziri, bagynecologists ne bakukendeezaako ku bugazi bw'emmana, okitegeera. So ndowooza byebyo tugenda okwogerako ebigaziya emmana olunaku olwaleero. Tujja kuba tuleeta engeri gye tusobola okugyawo ekintu ekyo, naye ndowooza nsharinze videos ku mufunza. Nina videos ku channel yange, bw'oba tozirabangako osobola okukeberako ojja kuba oziraba. Kwawuliriza audio eno era gy'ogiwuliriza weebale nnyo, weebalire ddala. Tweraba subscribing oba tuna subscribing obeere ng'otwegattako, oba subscribing adde Omukama akumpere ky'osinga kwagala nnyo omuntu wange. Weebale ku subscribing, ku likinga, ku commentinga n'okubeera ng'obeerawo buli bwe nteekayo video n'ojja n'ogiraba. Then gwe wena ino audio gy'ebyekusanze manya evudde ku Senga Face 256, jangu ozi ku YouTube yo, genda mu search engine teekamu erinnya Senga Face 256, bajja kuba bakuleeta butereevu ku channel yaffe obeere ng'osobola okuba ng'otwegattako. Yeah.